tugenze ku lugendo lwa Sindbad omulunnyanja olwokusatu. Katandika butandisi. Basseruganda ngenda okubanyumiza ebyantuukako mu lugendo lwange olwokusatu ku nnyanja. Bye nalaba bisingira ddala byonna bye nali mbanyumiriza mu ngendo zange ezasooka. Bw'atyo Katonda wa kitalo olw'ebyo byakweka abantu be. Kale nga bwe nabanyumiriza bwe nakomawo mu lugendo lwange olwokubiri nafuna essanyu lingi nnyo kubanga Katonda yali amaze okunsasula okubonaabona kwange kwonna. Namala ennaku nnyingi mu kibuga Baghdad nga ndi mu ssanyu n'okweyagala. N'ekiseera bwe kyayitawo n'enzijirwa nate amaddu g'okutambula nate ngera omusuubuzi bw'abeera n'okulaba ku nsi endala kubanga essente nalina era amaddu g'okweyongera okufuna ne gampitirira. Bwe namala okulowooza ku ebyo n'engula ebintu bingi n'enteekateeka era olugendo lwange ku nnyanja n'ensiba emigugu mingi n'enva e Baghdad ne tutuuka era mu Basra we twateranga okuyita. Eyo gye nasaabalira eryato omwali basuubuzi bannanga abalala n'abatambuze enkumu n'abantu abalala bannaddiini abatambuze. Ekibiina kyaffe ne kiba kinene ate nga kya kitiibwa ne tutambula nga tulina obwesige nti Katonda ali wamu naffe. Twayita mu nnyanja nnyingi ne ku bizinga bingi nga mu buli kifo we tutuuka tutunda era nga tugula nga bwe twagala. Naye lumu tuba tusemberedde ennyanja ey'amayengo ag'amaanyi ne tuwulira eddoboozi ly'omugoba w'eryato lyaffe ng'alangirira nti abasaabaze mwenna mumanyi? Tetumanyi. Kitalo ddala. Maze okwetegereza ng'omuyaga gwatuwabya dda ne gutusembeza kumpi n'amasozi g'enkobe. Tewali n'omu yali atuuse mu kifo kino n'akivaamu era nkakasiza ddala n'okuzikirira kwa buli omu ku ffe tekubuusibwabuusibwa. Yali tannabimalayo ng'ekiri mu miti ku bizinga omwo kifumba mutuku. Enkobe nnyingi ennyo zaafuluma eruuyi n'eruuyi ne zeeyuwa mu kyombo nga ziringa enzige. Twali tetusobola kukuba n'emu nga tutya nti mpozzi olwo tuyinza olw'obungi bwazo singa tukubako emu ziyinza okututta ffenna ne tusuula mazzi. Enkobe nsolo mbi nnyo mu ndabika. Emibiri gyazo gyajjula ebwoya. Ate munnange ensolo ate oba otegedde ensolo ate zajjula obwoya ate zaalijjudde kibiteeteeyi n'amasaati. Munnange n'entunula yaazo yonna yetiisa. Tewali muntu yenna ategeera lulimi lwazo. Ate tezeesembereza bantu. Amaaso gaazo ga kyenvu ate buli emu eweza fuuti 4 obuwanvu. Ekyo mukinoonyerezeeko. Tewaayita na kaseera ne zitandika okuluma emigwa gy'ekyombo kyonna. Ekyombo ne kiwewunzikira oludda. Empewo gye yali edda. Abantu bonna bwe baamala okudduka mu kyombo olw'okutya, enkobe ne ziyingira embuyaga ne zifuuwa nga zikiraza ebuziba n'enkobe zonna wamu n'ebintu byaffe byonna ebyalimu. Ffe twasigalaawo nga tusamaaliridde. Ekyombo kyaffe ne kiseeyeeya n'enkobe nga tuli awo tuta maaso okutuusa lwe twakirabira ddala ne tumanya nga ne tutamanya na gye kiraze. Tuba tuli awo ku kizinga nga tulya ebibala by'emiti n'emirandira era nga tunywa amazzi mu migga ne tulengera ennyumba esulwamu abantu. Tetwalwa ne tugituukako era tugiyingidde. Twewuunya nnyo okulaba nga omwaliro omugulumivu ku mabbali ku ludda olulala nga waliwo ekyoto ekinene nga kyetooloddwa ebikondo okuwanikiddwa entamu nga n'okwetooloola ekyoto ekyo wasuuliddwa amagumba mangi. Magumba ga kigankobe. Twamalawo akaseera katono abamu ne tutandika okwebaka okutuusa obudde lwe bwawongeera. Naye enjuba egwiririra ddala bweti ne tuwulira ettaka nga likankana we twali tutudde. Ate ne tuwulira ekijja kiyira waggulu mu bbanga. Twagenda okulaba nga wavaayo ekitooletoole ky'omuntu omunene okusinga abantu bonna be wali olabye maama.
Benalinda bya Adamu yali yenkana ati. Munange yali muwanvu nnyo ng'omuvule ate nga muddugavu, amaaso ge nga galinga omuliro, amannyo ge nga galinga ag'enjiri, yalina emimwa eminene ng'egy'eŋŋamira, ng'ogw'emabega guleebeetera wansi mu kifuba, amatu nga galeebeetera ku bibegabega, enjala ze nga ziringa ez'empologoma ensajja. Naawe okutunula ku kijjolooto ekyo ng'okankana. Bwe twamulaba ffenna ne tufa ensisi, ne tujugumira, ne tuggwamu akategeera, ne tugwa eri ng'abafudde. Omuntu oyo ekikulekule bwe yatulaba n'ajja we twali, n'ankwata, n'anzija wansi n'emikono gye, n'ansembeza kumpi n'amaaso ge, n'antunuulira, n'annyigaanyiga, n'ankyusakyusa, n'endaba nga amalusu gamuyiika. Teyakulya. Yeeyongera okunkwatakwata, okufaanana ng'omukinjaaji bw'akwatakwata ensolo ey'okutta. Naye olw'okuba munnange nali munafu nnyo olw'okutya n'olw'obukoowu, yanzisa mangu wansi n'andeka, ate n'akwata omulala, naye n'amwekebejja, n'amunyigaanyiga, n'amugiraagira. Oyo naye n'amuleka. Munnange ate ffenna kinoomu okutuusa lwe yagguka ku mugoba w'ekyombo. Oyo ye yali musajja wa kiwago nga musava nnyo. Nga musava ng'asanyusa okulya. Simanya byonse mbyeteereddewo. Yali musava nnyo, kyeyava amusanyusa, yasanyusa oli. Mbadde sibirabye. Yamukwata mangu ng'akwata enkoko ey'okusala obulago, n'amukuba ennume y'ekigo, n'amulinnya eggere mu bulago, n'amenyeka. Teyalwa n'aleeta omuti omutongovu omunene n'amutunga ogwo. Oluvannyuma n'akuma omuliro mungi nnyo mu kyoto, n'atandika okumukalirira okutuusa lwe yalabanga ennyama eyidde bulungi. Bwe yalaba nga yenna ayidde, n'amujja ku muliro, n'atandika okumumenyaamenya buli nnyingo, okufaanana ng'omuntu bw'amenyaamenya enkoko empujje, era n'atandika okukuunyuula ennyama nga bw'alya. Bw'etyo essajja ne litulyako munnaffe nga tulaba bwe tuti, ne limumalirawo ddala, n'amagumba ne ligakoona obusomyo. Agaalirema ne lyesuulira eyo ebbali mu nnyumba. Munnange omusajja oyo ekikulekule bwe yamala okulya n'alinnya ekitandaalo kye n'agalamira ne yeebaka. Ekiro kyonna tetwasobola kwebakako olw'okutya awamu. Lwaki temufulumamu mu kiyumba ky'omusajja ne mudduka? Ate nze saagala bantu batayiiya. Odduka mu kiyumba ky'omusajja ne baali babalaamiramu. Tetwekomba ku mpeke ya tulo nga tuli awo tutunula. Olw'okutya wamu n'okufuluuta kw'omusajja oyo, anti ng'afuluuta kwegamba nga ye kangameni ng'abologa buboloozi ng'okubologa kw'ensolo gye basaze amalaka. Obudde bwe bwakya ne yeetambulira, ffe ne tusigala awo. Bwe yavaawo ffenna ne tukkuŋŋaana ne tukola olukiiko. Buli omu n'atandika okwekaabira n'okujulirira nti singa nno twafiira mu nnyanja oba waakiri okuliibwa enkobe, kubanga ekyo kyandisinze okufa ng'omusajja ono atusiika ku manda. Tweyongera okwekaabirako nga bwe twebuuza mu mazima, nfa kyene mbi bweti. Laba bwe tugenda okufa ffenna nga tewali wewaffe ategedde, kuba tewali n'omu ku ffe asobola kuwona kuva mu kifo kino. Awo ne tusitula ne tutambulako ku kizinga nga tunoonya akafo konna ak'okwekwekamu oba engeri yonna gye tusobola okutolokamu, nga tugamba nti waakiri okufiira eyo nga tudduka. Ekyennaku twaganda kunoonya nga tetulaba bwekwekero bwonna, kwe kumala gaddayo ate mu nnyumba y'omusajja. Bannange nze siddayo mu nju, ne tuddayo, anti nga tetulina nakye tuyinza kutaasa. Ate tunaataasa ki? Kuba twali twakayingira tuti nga ne munnaffe nnyinimu nga naye agguse. Yajja mangu we twali n'atandika okutukebera
n'atukebera okutuusa lwe yalabamu era ow'okulya n'amukalirira ku muliro n'amulya n'amumalawo ne yeebaka. Enkeera atera n'atulekaawo ne yeetambulira. Naffe tuyongera okukuŋŋaana tuteese kye tunaakola. Abasinga ku ffe nga bagamba nti ekyandisinze obulungi kwe kwesuula mu nnyanja ne tufa amazzi okusinga okufiira awo ng'enkwale. Koze nti tusaana tumale kumutta ono omusajja naffe tumutte. Naye nga musobola okumutta ono. Naffe tumutte era tusaana okumala okwekolera ebibaya. Bw'anaatulema okutta kale tunaddukira mu kibaya ne tumala gafiira eyo mu nnyanja. Bannange bonna baasemba ekirowoozo kyange eky'okumutta ne tutandika okukola ebibaya nga buli kimu kitwala abantu basatu. Bwe twabimala ne tuddayo mu nnyumba. Obudde bwali buwungeera bwe buti nga munnaffe agguse ng'atukebera ng'empisa ye bwe yali okutuusa lwe yalondamu era ow'okulya nga yeeriira. Bwe yamala okulya n'akuba ekibejjegere ekinene ennyo nga kikirako eggulu okududuma. Awo ne yeebaka. Naffe tetwabandaaza. Kati nga lwaki temugenda wabweru? Bannayina bano nabo. Tetwabandaaza nga twengereza kyuma. Nga twengereza ekyuma mutayimbwa. Ebyuma bibiri. Ebinene. Ebiringa mitayimbwa. Anti byali mu nnyumba y'omwo. Mwe byali oba byali bikolamu ki? Twalaba byengereredde nga byonna bimyuse bwe myumyumyu nga tubikwata n'amaanyi gaffe gonna ge wali olabye nga tusooba mpola okutuuka we yali yeebase nga tumufumita emitayimbwa egyo mu maaso nga tunyigiriza nnyo n'amaanyi nga tuginyigiriza mu biiso bye biri. Bwe bityo ebiiso bye nga bifa nga tubitta ng'aleekaana nnyo kyokka nga naffe tujjudde okutya era n'okukankana. Twagenda okulaba ng'asituka ng'atandika okuwammanta n'emikono gye wamu n'amagulu ku kkono ne ku ddyo naye nga tewali n'omu gwakwata kubanga yali takyasobola kulaba. Kyokka ffe okutya ne kutujjula wamu n'okukankana anti ng'okuziba amaaso g'omusajja oyo kyokka nga tekiyinza kutuyamba n'akatono. Teyalwa n'agenda ng'awunuuna ng'anoonya omulyango. Olwagutuukako n'afuluma. Bwe yatuuka mu lujja n'atema omulango omunene nnyo n'ettaka lyonna ne likankana okufaanana eriyitiddwamu musisi. Ffe twafuluma ne tugenda nga tumuvaako emabega naye nga takyayinza kulaba kyokka yagenda wala nnyo ne tulowooza nti mpozzi takyazze. Kazi twelimba maama twelimba yali akomawo. Mbadde nkyakunyumiza. Kumbe munange twelimba ekisajja kikomawo. Ekisajja kyayitawo ekiseera kitono nekisajja ne kikomawo nga kiwerekeddwako mukazi waakyo kyalina n'omukyala. Olana munsi muno temuli wera waliwo ekintu kitalina kikazi. Banaye abakazi babbeeyi mu nsi muno buli muntu nga kirina n'omukyala maama. Ekyekitalo nga mukazi we yamusinga obuwaggufu maama. Omukazi nga yamusinga obuwaggufu n'entiisa. Wajjukira omusajja omumwa gwe guno ogwa wansi gwali guleebeetere eno ku bisambi kati omukyala gwali tegukweya mu ttaka. Omukazi bwe yatulengera ffenna ne tumanya nti eyatwalula esiridde. Kwe kudduka ne tweyuna ebibaya byaffe ne tugenda ewala ennyo mu nnyanja. Awo agantu ago gombi ne gatukasuukirira ebibajjo by'enjazi. Amazzi ne gatabanguka nnyo nnyini ne gatta abantu bangi nnyo bambi be twali nabo ku nnyanja okwo. Kaakati ne tusigalako nze ne bannange wabandaba babiri be basatu. Ekibaya kyaffe kwe twali ne kitutuusa ku kizinga ekirala. Amiina mwawona.
Twatambula ku kizingo okwo okutuusa obudde lwe bwatuzibirira ne twebakako katono twagenda okusisimuka ng'essote ddene lye wali olabye lyatwetoolodde lyasinze dda amakata gaali awo ye bannange lyalaba tuzuukuse ne likwatako munnaffe omu terirya beebase ne likwatako munnaffe omu ne limumira okutuusa mu bibegabega awo okutuusa yena leero lyamumalawo olwo tusigadde babiri twawulirira ddala n'embirizi nga lizigenda zimenyeka bambi eza mukwano gwaffe obutundutundu mu lubuto lw'essota nga limaze okumumira lyekulumulula mpola ne ligenda ensisi katono etutte okulaba munnaffe ng'amirwa essota eryo bannange nga naffe tulaba bwe tuti munda yaffe twagamba nti buli gye tuddukira tusanga walumba atulindiridde twali tusuubira nti tuwonye ekkazi twerimba bwerimbi olwo ate ne twebuuza amagezi ge tunaasala twasitula kiro mu nzikiza ne tumaga ne tulaba ne tutambula okutuusa obudde lwe bwakya enjuba bwe yavaayo ne tulaba omuti omunene era omuwanvu ne tugulinnya okutuusa mu matabi ne twebaka eyo nze nagendera ddala mu busansa eri waggulu obudde buba bumaze okuziba nga n'enzikiza ekutte tugenda okuwulira ng'enswagiro ye bannange nze saagala kunyumya bino mwe temuwonako firimu statafa ng'enswagiro gwe wamma ne tutya nnyo bwe twamagamaga erudda n'erudda nga kuli ekalungu bannange ate ddala bannange ate nga ddala nalyo lijja litunoonya ndowooza oli yalisaaliza bwe lyatuuka ku muti kwe twali ne libaka munnange gwe nga terikulya ne libaka munnange ne limussa mu kamwa kaalyo ne limumira okukoma era mu bibegabega ne lyezingulula ku muti awo nga mpulirira ddala n'amagumba nga munaye ligamenyaamenya mpulira mu lubuto lw'essota ne limumirira ddala bwe miru nga ndi awo ntemya era saamanya oba nalyo lyali lindaba munnange olwamala okumumira ne lyezingulula ku muti ne lyetambulira amakubo gaalyo nze ne nsigala ku muti olwo nsigadde bw'omu okukeesa obudde enjuba bwe yavaayo ne nzika wansi nga ninga omufu ow'edda we nali ntuuse ng'okufa tekukyali kintu gye ndi nayagala ŋŋende neesuule mu mazzi nsaanewo mpumule lumu naye nno munnange obulamu tebuwooma nnyo tebuweekayo okwesuula mu nnyanja oba okwetta mu ngeri eyo yonna kisobola n'akatono ate nno munnaye manya bwewetta teba tekyali mukisa gwa bulamu bulala buli bwe tulinda obwa mukama waffe oba weewaddeyo lumu kyenava neekomera nzekka mu miti ng'olwo emisota gyeswanta weneyo bye muloota obuloosi bino byaliwo ng'emisota gyeswanta bweswanta nga kati kyenava neekomera nzekka mu miti nembuliramu nga njagala nfaanane ng'ekinywa ky'enku neewonya okumirwa essota obudde olwaziba ng'omusota omulala gutuuse awo guneetoolodde kyokka nga nze nambulidde mu kisaaganda ky'emiti eno emboozi njijjukira ku gundi ku mbozi y'akawere muzinunula mbu zinunula embogo yamukasuka waggulu n'atumbiira kati neetege ejjembe lyayo ng'erinda akomewa yeetonye kuli teyadda ebibowabowa nebimukwata nebimukwata eyo n'alaalira kati n'alaalira neyebaka ku bibowabowa kya bugazi enkula yakanda kulinda nga gwe yakase waggulu tadda ekyo nno biri mu katabo kazinunula omunaku kati mbu bwe yabeera eyo waggulu ate essota gye lyava nga lijja limutambula okuva ku bigere paka ku mutwe ne limubuuza how are you anaye abawandiisi b'ebitabo mutusanyusa n'alikwata n'alikasukeeri yenno yalina embavu zinunula yalina embavu ate labwagwa kabina
kenkula gye yalese wansi simanyi olaba mwana mugamba mbu tebyaliyo kati nakino ekitabo neyezinga muli mukinywa mu butititi ne sotana ne banga nawe bwe yasamira kumumira obudde olwazi banga omusota gutuuse awo ne guneetolola kyokka nga nze nambulidde mu kisaaganda ky'emiti nga teguyinza kuntuukako ne guntunuulira mu maaso gaago nga gujjudde obukambwe bw'okwagala okutta awo nze n'enfiira ddala ensisi gwagiranga ne gubanga oguweddemu essuubi ne gutambulako katono okuva wendi ate ne gufaanana okubaako amagezi ge gufunye ne gukomawo wendi gwagendanga ne gwasama mbugumire naye nga obutiititi bwe neesonseseemu nga tegubuganya kuntuukako bwe tutyo ne tukuumagana mu ngeri eyo okumalako ekiro kyonna. Enjuba bwe yavaayo omusota ne gugenda ne gundeka nga nkyali mulamu. Awo Omukristaayo agamba amiina. Nalaba gugenze ne neesumulula mu butiititi omwe nali neesonsese. Olwo nga nfaananira ddala ng'omuntu afuddeko olw'entiisa n'ensisi ennene omusota ogwo gye gwankuba. Saalonzalonza n'ensitula mangu n'entambula butereevu okutuusa ekizinga lwe nakimalako n'enkyusa amaaso gange ku nnyanja kwe kulaba ekyombo ewala mu buziba era gwowona namenya ettabi ly'omuti n'endiwuuba nnyo nga n'okuleekaana kwentadde abaali mu kyombo bwe baalaba ekyewuuba ne balowooza nti yandiba omuntu kwe kusembera okumpi n'ekizinga. Bwe bandaba ne bantwala mu kyombo ne ŋŋenda nabo ne nva ku kizinga ekyo. Tebaalwa ne bambuuza ebinfaako nange ne mbalombojjeza okuva ku ntandika okutuusa lwe bansangira nga sirina kye mbalekeddeyo ku by'ennaku bye nnali mpiseemu. Bonna beewuunya nnyo. Bwe baamala okubiwulira ne bannyambaza ku ngoye zaabwe ezimu nange olwo ne ntunulako ng'omuntu ne bampa ebyokulya n'endya n'enzikuta ate ne banfunira ebyokunywa ebinnyogoga n'enziramu amaanyi n'enzijula essanyu. Katonda yali anzuukizza okuva emagombe ne mwebaza. Naye nno bwe nali nakava mu mannyo ga Walumbe nalwirawo ddala nga nkyalowooza nti ndoota buloosi. Twatambula nnyo ku nnyanja omuyaga ne gutatukola kabi. Katonda yeebazibwe okutuusa lwe twagoba mu bizinga by'essumbwa by'essambwa byebyawo ebyo. Omugoba n'asuula ennanga abasaabaze bonna ne bagoba ettale. Abasuubuzi ne batwala ebintu byabwe okubitunda n'okugula ebirala. Nannyini kyombo bwe yantunuulira n'ankwatirwa ekisa n'ampita n'aŋŋamba nti ntegera amatu olabika ng'oli mwavu nnyo era watunyumiza bwe walaba ennaku nnyingi. Kale njagala kukukolera ekintu ekiri kuyamba kutuusa mu nsi y'ewammwe naye naawe nsabiranga. Konze nti weerekere essaala nja kukusabira nnyingi. Koye nti waliwo omusajja yali atambula naffe n'atubulako naye tetumanyi gy'ali oba yafa oba mulamu. Kaakati nno njagala kukukwasa endiboota n'ebyamaguzi ebyali ebibye obitunde ku kizinga kuno. Ojja kulabirira ensimbi zonna ezinaavaamu era tujja kusasula okwenkana ng'okutegana kwe bwe kunaaba kwenkanye. Ebinaasigalawo tujja kubikuuma bulungi okutuusa lwe tulituuka mu kibuga ky'e Baghdad. Omusajja oyo gye yava. Bwe tulituukayo ng'ebintu ebyo wamu n'ensimbi z'onooba otunzeemu tubikwasa abantu be. Okkiriza okukola omulimu ogwo. Konze nti kinansanyusa nnyo okubaako kye nkukolera era weebale nnyo ebyekisa by'onkoledde.
Awo abalunnyanja ne basomba emigugu gyonna okugimala mu kyombo. Naye omuwandiisi bwe yabuuza nannyini kyombo nti zino endiboota ezitaliiko nannyinizo n'azikubako linnya ki? Ko ye nti wandiikako Sinbad omulunnyanja. Tojjukira omusajja yali naffe n'afa oba n'asigala busigazi ku kizinga ky'ekinyonyi Ruka nga bwe tutaddangayo kumuwuliza. Njagala omusajja ono atunde emigugu egyo gyonna tunaamuwaako kaminsoni. Ko omuwandiisi nti mpulidde ssebo. Nze muli najjula essanyu okuwulira ng'erinnya lyange lyennyini lye ligenda okuwandiikibwa ku migugu egyo. Abasuubuzi bonna bwe bagwa mu kyombo ne badda ku lukalu, nze ne ndyoka nsemberera nannyini kyombo ne mugamba nti mumbuuziza nti omusajja oyo eyali nannyini bintu ebyo byompadde okutunda ojjukira enfaanana ye? Yanziramu n'antegeeza nga bw'atamujjukira n'akatono, wabula yali amanyi kimu nti yali avudde mu kibuga ky'e Baghdad era ng'erinnya lye ye Sinbad omulunnyanja, nti era okuva lwe yababulako taddangayo kumuwuliza. Bwe nawulira bwe ntyo ne njogera mu ddoboozi eddene nti mukama wange, anti nze Sinbad omulunnyanja ku mulundi ogwo saafa, wabula bwe twagoba ku kizinga wamu ne bannange ne tugenda eyo mu kizinga munda. Eyo gye neebakira otulo otungi, eryato ne lindeka nga neebase. Nagenda okuzukukanga ku bannange bonna sirinaako gwe ndaba. N'olwekyo emigugu egyo era ddala gyange, tegimpeebeddwa buweebwa. Era n'abasuubuzi abatunda amayinja ga alimansi bandaba nga ndi ku lusozi lw'amayinja ago. Era banzijukira bulungi era nga nze Sinbad omulunnyanja, kubanga nabategeeza ebyantuukako byonna nga ndi mu lyato wamu nabo. Abasuubuzi wamu n'abasaabaze abalala bwe baawulira bye nnali njogera ne bankuŋŋaanirako. Abamu ne bagamba nti njogera bya mazima, abalala ne bagamba nti nali nnimba bulimbi. Agamba nti twali tukyakayana tutyo omu ku basuubuzi eyali ampulidde nga njogera ku mayinja ga alimansi najja we nnali n'ayogerera waggulu nti abange mumpulirize bassebo, mujjukire nti bwe nnali mbanyumiza ebyamagero bye nalaba nabagamba nti bwe twali tukasuka ebifi by'ennyama mu kiwonvu ky'amayinja ga alimansi, ekifi kyange kyajjirako omusajja nga yeekutte kuli. Naye mwenna ne mutanzikiriza, mulowooza nti nalimbalimba bulimbi. Kobbo nti ddala tujjukira bwe watunyumiza ekintu ekyo, naye ne tutakkiriza. Ko omusuubuzi oli nti omusajja ono gwe mulaba ono wano yali ku kifi ekyo, era yampa amayinja ga alimansi mangi nnyo ge nali sirabangako mu bulamu bwange, era nagenda naye okutuusa lwe twayawukanira mu kibuga Basra. Ye n'agenda ewaabwe Baghdad, nange n'enzirayo ewaffe. Omukulu w'eryato ng'amaze okuwulira ebigambo ebyo, omusuubuzi we bye yayogera, kye yasooka okukola kwe kujja we nnali n'antunuulira enkaliriza n'ambuuza akabonero ke nakuba ku ndiboota zange, ne nkamunnyonnyola bulungi era ne mujjukirizaawo ekintu kimu kye yandagira okukola mu lugendo olwo nga kye tujje tuve mu Basra. Awo n'akakasiza ddala nti nze Sinbad omulunnyanja. Yangwa mu kifuba n'ankulisa nnyo ebizibu bye nnali mpiseemu, ne yeebaza Katonda olw'omukisa gwange ogutali gwa bulijjo. Ebyo olwaggwa ne tutandika okutunda ebintu byange n'obwegendereza bungi. Olugendo olwo lwonna nalugjamu amagoba mangi n'obulamu bwange ne budda mu mbeera ey'edda. Twagenda tutunda era nga bwe tugula okutuusa lwe twatuuka mu nsi y'e Buyindi, mwe nalaba ebyewuunyisa bye siyinza kulaba. Ekimu ku bye nalaba ky'ekyennyanja ekyakula ng'ente. Ekyennyanja nga kyakula ng'ente ate temumpakanya.
Ekyennyanja kyakulanga ente. Nalaba ekinyonyi ekibiika amagi ku mazzi ne kigamaamirira okwo. Muwakana olw'okuba temutambula nga tekiviira ddala ku nnyanja obulamu bwakyo bwonna. Olw'okusiima kwa Katonda twalwa ddaaki ne tutuuka ku mwalo e Basra. Gye namala ennaku embale obubazi ne ndyoka ntuuka e Baghdad mu maka gange. Ab'omu nju yange wamu n'emikwano gyange baasanyuka nnyo okundaba. Essanyu lyange lyali ssufu nnyo olw'okudda mu nju yange nga nkyali mulamu. Mikono gyange nagigabira ebintu bingi. Ennaku bwe zaayitawo ne neerabirira ddala ebyamagero. Ennaku n'okubonaabona ebyantuukako kubanga amagoba ge nafuna mu lugendo olwo gaali masufu. Baganda bange, ebyo nno bye byantuukako mu bye nalaba mu lugendo olwo. Kale Katonda bw'anaaba asiimye mukuŋŋaananga nate ne mbanyumiza ebyafa ku Sindbad omulunnyanja mu lugendo lwe olwokuna. Kati Hindbad oli gwe baali banyumiza omupakasi ne bamuwa ebitundu bya ffeeza nate n'addayo mu maka ge nga yeewuunya ng'agamba bannange mu nsinga muli ebyamagero. Katonda nga anunula abantu be. Katonda nga mukulu. Hindbad n'addayo nga yeewuunya nnyo nnyo nnyo.